Disitulikiti y'e Kalangala yatondebwawo mu 1989 okwetongola ku disitulikiti ya Masaka mu nteekateeka ya gavumenti ez'ebitundu. Ekolebwa ebizinga 84 eby'enjawulo. Mu nteekateeka y'amasaza ga Buganda, ebizinga bino 84 bye bikola essaza eriyitibwa Ssese era ebyogerwako nti bizinga by'e Ssese. Gundi weeyongere eno, weeyongerewo. Kalangala kyalo bwalo, ekisangibwa ku kizinga ekisinga obunene ku bizinga ebyogerwako 84. Ekizinga kino kiyitibwa Buggala era kwe kuli n'ekitebe kya disitulikiti. Bwe baali bagezaako okutuuma erinnya lya disitulikiti wano, banoonyaayo village esinga okuba prominent. Awo mwaka katundu bakayita Kalangala, ka village katono nnyo ku kizinga Buggala, kino kyalo Kibanga. Naye otambula butambuzi wali oba oyingidde Kalangala. Era Kalangala kakomaawo kati n'ogenda wali eri ekizzi. Kubanga baaleka ekizinga kino kyennyini kye bayita Buggala, twandibadde tulowooza nti bakiyita Buggala district. Ekyo baakiteeka ebbali. Erinnya eribadde likola erya Ssese Islands nayo ne balisuula. Ne bakiyita Kalangala, ndowooza eyawaayo erinnya eryo tetwamanya, ayinza okuba nga yali azze ndowooza bwe yatuukira wano. Bamugamba nti ono Kalangala n'akituuma district. Ssese etwalibwa okuba ensulo y'obuwangwa mu Buganda. Empewo zonna ezisinga obungi eza Buganda zisibuka Ssese. N'eddagala ly'ekinnansi lingi ng'Essese gye liva. Ati nga bannaffe aba kampani ya Salompas yanonanga eddagala kuno era ne bakolanga ebintu bingi mu ddagala eryo. Kampani eyo tetumanyi yavaawo etya. Kyokka okuva edda n'edda ng'ebizinga bino biriko obulombolombo, ennono n'emizizo gyabyo. Bino birambika ebintu ebitateekeddwa kubeera ku bizinga n'ebitalina kukolebwayo. Bangi balowooza wanditeereddwawo n'ekipande ng'omuntu yenna ava ku lukalu okwolekera ebizinga by'e Ssese asooka kusoma kaleme kusobya gy'agenda. Naye waliwo bannaffe abatafuddeeyo nga balowooza bino nga byengenda okubabuulira oba byenjogera nti si bituufu, ne bivaako ebizibu bingi. Mu kusookera ddala omuntu yenna yabanga agenda e Ssese nga kimukakatako bw'ava ava ku lukalu nga tannalinnya kidyeri, okusooka okutama n'asena waakiri olubatu lw'amazzi g'ennyanja gy'agenda okusaabala n'anywako. Gwe muzizo gwalinga gusooka. Ng'era bw'oba nga toganyweddeko omutwe gukuluma oba n'oyagala okuzza bye walidde, abalala kye bayita okusesema mu nnyanja, era abamu bakifuna. Naye okugema ebyo byonna n'ebirala kwabanga kunywa ku mazzi ga nnyanja. Mu biseera bino buli atuuka adduka kwefubitika kidyeri kuba akalombolombo ako kaadibizibwa. Weewaawo kino kitegeerekeka oba okwonoona kw'ennyanja edda kwali kutono, oba olyawo nga n'amazzi gaayo gaali mayonjo okunywekako. Ensangi zino ab'oku nnyanja bangi we basanga we beeyambira ku mbalama zaayo olw'obutaba na kaabuyonjo. Omuzizo ogwokubiri, omugole tava ku lukalu n'asaabala ennyanja nga yeetikkidde kadaali. Kino kyabangako ekibonerezo. Bwe watuukanga ku nnyanja oba okulinnya feri eyo, baakuggyangako kadaali yenna. Omugole ne bamufuula ng'omuntu atabadde mugole. Ne mulyoka mu crossinga amazzi. Bwe mutuuka eruku, kati abamu bayitawo Bugoma, feri awo weegoba. Ne mulyoka muzzaako buli kimu ng'ogwo omuzizo weeguli. Nakati gukyaliwo. Ffe tetwamanyako naye bajjajjaffe batugamba nti omugole yagwanga eddalu. Ekirala nti osobola okwetooloola ebizinga byonna 84 ebiri e Ssese naye tosobola kusangayo mpeke ya bulo. Omuntu bwe yabanga ava ku lukalu eyo yabuulirwanga nti tojja na bulo. Eno e Kalangala obulo tebujjaayo, okuggyako obulo obwo nga buse oba nga buli mu buwunga. Naye ebirala ebiri mu lubu olwo olw'obulo oba mu famire ezo ez'obulo byo bijja, okugeza omuwemba gwo gujjanga bwe guli. Twagadde okumanya kiki ekibaawo singa omuntu kamutaana n'abutwalayo mu mpeke. Singa omuntu ajja n'obulo
ne bumuyiikako oba ewantu bumera ne butuuka okukalera ne buddamu ne bukungulwa nga bwe bwabadde nga tewatonyeewo ttonde lya nkuba. Naddala mu katundu ako wennyini obulo we buli, enkuba nga yeetooloola. Kuliko n'ekizinga kye batugambye nti kyo gye buva ne gye bugenda tekugendako nkima. Ekizinga ekyo kiyitibwa Bunyama. Kyokka ate ekizinga kye kimu ekyo ekyebunyama kiriko empewo zaakyo. Kuliko emmesero ezijja nga mpitirivu ne ziri ebintu by'abatuuze. Era abazisamirira ne bagenda ne bazisamirira ne ziddayo. Naye za buli kika, enjeru, emmyufu, eza bbulaaka, ezaki ne z'otalabangako. Ne ziri ebintu by'abatuuze zaali zibiriddeko. Ekisinga okuba eky'obulabe ku bizinga Ssese y'endiga, nti eno terinnya ku bizinga bino yadde obwoya bwayo. Endiga singa obeera ogisitudde ng'oli ku lukalu eyo, weegendereze essaati gy'osituliddeko endiga yandisigaddeyo, kubanga wandibaamu obwoya obujjira mu ssaati eyo gy'oyambadde oba empale eyo, ate nga kuno tebuyina kutuukako. Lubuye alayidde okufiira ku kitooke kya Gonja nti ku bizinga 84 tosobola kusangayo ndiga. Tebangako kuno era nakati teriiko. Wonna tewabangawo ndiga yonna ejja. Oba nkazi, oba nsajja, oba nto, tejjangako. Bituulira nti abakinjaaji bwe baba batunda ennyama y'embuzi mwe batabiikiriza ey'endiga, Essese kikafuuwe. Era kuno tebaleetako nnyama yaayo. Era toleetako masavu gaayo. Mu 2006 Lubuye atubuulidde ekikangabwa kya Laddu yakuba ku kizinga Buggala emirundi 3 kye baamanya oluvannyuma nti kyava ku basamize. Baakukusaako ku bwoya bw'endiga ne babuleeta naye nga basamize. Baali wano kumpi wano. Laddu yakuba bali neekubirako ne waya zonna, waya zaali za UEDCL. Kuba yasooka neekuba ng'ekuba mu kifo kimu. Naye nga waliwo omusawo Omuganda eyali azze. Bwe yaddamu olunaku lwe lumu era neekuba. Bwe yakuba omulundi ogwokusatu yabejjula emiti n'egyasaayasa, kwe kutegeera obulabe obwali awo. Nga n'omusawo yennyini amaze okufuna obuzibu. Eriyo abakulu abatwala obuwangwa abaagendayo ne bakizuula nti obuzibu bwava ku bwoya bwa ndiga. Abantu abakulu kwe kugendayo ne bamubuuza mukulu oyina obwoya bw'endiga wano? N'agamba nti nabuleese naye nga njagala kulaba maanyi. Ono baamusibirako obubwe. N'akuŋŋaanya akasawo ke mwalimu akaliba ng'akasaze ne bakamuwa ne bamutikka n'agenda. Laddu teyaddamu kukola bulabe. Ti n'amasavu g'endiga nago bwe gatyo bwe gakola. Nti ono ekyamutaasa kujja na bwoya nti ate bwe weetantala okutwalayo endiga ennamba gubula asala. Mbu yo tokuloosinga nayo. Obulabe obukivaamu bwe batugamba era ne tutya okugezesa. Ekire kijja mu bbanga nga kitono ne kivaamu omuliro era ne kikukuba. Laddu yekkuba. Kyokka Christopher Lubuye azzeeyo mu nsonga za saayansi eyinza okunnyonnyola Laddu ng'agyesigamya ku by'obugagga by'omu ttaka byagambye biri ku kizinga Funve. Funve kiriko amafuta. Amafuta gennyini kwegali. Era waliwo ne wootuuka nga gawunya ng'era ne yingini esobola okuzikirirawo ag'ettaala. Bannaffe bawanuuza nti engeri gye kuliko eby'obugagga biri bivaako era Laddu okkuba ebitundu ebyo mbu. Eby'obugagga ebimu ebyo biviirako Laddu okugwa mu bitundu ennyo nti ndowooza wabeerawo amaanyi agasika. Patrick Ssenyondo, NTV ku ssaawa emu.